Uganda y'enkya. Omuntu yenna abeera nga mu maaso akulembeza Katonda. Yes. Nazzaako ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Abatasaanidde na kuddamu kwambala kigambo kya Katonda ng'akigamba bantu. Kubanga ye already aba amaze okusalira omusango abatawagira kibiina oba abatawagira oyo gwawagira nti tebagwanidde kubeerawo. Owulidde essaala y'omukulu? Yes, ngigoberedde bulungi nnyo. Omukulu agambye nti alina okukkiriza nti Muhoozi ke yasobola okugulawo booda ya Uganda ne Rwanda era asobola okugatta Uganda yonna n'agijjamu bye twandiyise enkola ey'ebibiina ebingi ereetedde abavubuka okwawukanayawukana mu ndowooza y'ebyobufuzi. Obanga otegeera nga bwe ntegeera oba ng'olowooza nga bwe ndowooza, oyinza okumpa ansa gy'abadde ategeeza mu ekyo? Obanga ogitidde nze njikuwe. Osobola okugimpa ssebo. Okimanyi nti nno omukulu ono alinga atusabira tufuneyo gwe bayita nakyemalira atakolera ku mateeka nga ye kyalowooza mu bwongo bwe kye kiba kirina okukola ku bannayuganda. Atutwala mu one party state. Gye twava gye tudda kyenvudde gamba nti okuleeta Muhoozi obanga akomezaawo Museveni omuto. Twatandikira mu mugendo. Yes. Ne tuddayo mu bibiina. Yes. Okitegeera. Ngenda kuteekateeka program. Ngenda kuteekateeka program egenda okwogera ku nfuga eya federo mu maaso awo. Bannayuganda balyesalirawo nfuga kyeyandibadde ennungi okufugiramu eggwanga lyabwe. Tujja gikola both in English. Yes. And partly mu Luganda. Luganda, yes. Kankole research yange. Then we nabeera ready. Nja kuleeta programu eyo. Omukulu akutta akazindaalo asaba. Yavuze amafuta oba bamuwaddeyo amafuta agenda asabe Katonda atuweerezeeyo dikiteeta atagenda kukkiriza bantu kwerowooleza nga bo eddembe lyabwe bwe libaweebwa ssemateeka okutambulira mu nfuga ey'ebyobufuzi. Amerika etambulira ku bibiina. Yes. Bungereza etambulira ku bibiina. Yes. Canada etambulira ku bibiina. South Africa etambulira ku bibiina. Oba okitegeera? Bulungi nnyo. Kenya banneyiba baffe batambulira ku bibiina. Tanzania batambulira ku bibiina. Yes. Naye omukulu ayagala Uganda efune Muhoozi agenda okujjawo abalowooleza mu bibiina asobole okuteekawo endowooza emu. Kuba yagamba kiri kye nakugambye nti byawudde nnyo abavubuka. Okuva ddi kuba yatandise okubeera omuvubuka ndowooza emyaka nga 5 egiyise. Naye before emyaka 5 ebibiina by'obufuzi byaliwo, abavubuka tebaaliwo. Baaliwo. So kakati nze ndowooza nti ekibadde olwaleero e Kabaale oba ekibadde e Kabaale kubadde kutongoza mukulu mu mulabe nti ayagala okujja yeesimbewo. Naye engeri gye kiri nti naye yennyini akimanyi ababadde mu lukuŋŋaana olwo engeri gye baatuuseewo era amanyi kyekitegeeza okufuuka omukulembeze ow'eggwanga. Kyakusaalirwa nti atambudde n'ebyenyinyalwa oba atambudde n'abantu abatakyalina moral authority okwogera mu lujjudde lw'abantu olw'ensonga nti balina kagamba balina ebintu bingi abantu bye beebuuza ku bo. Era nze nsuubira nti ekibadde e Kabaale tekirina kye kibongeddeko
mu kampu eyo ya MK tekina kye kibongeddeko. Tewali success. They have not registered any success today. Not at all. Naye tekina kye kibakendeezezzaako. So bakoze bukozi loosi yeeriwo. Okuviira ddala kwasabye essaala. Okutuuka ku bewandiisa abakulu abawerekedde. Nkugambye bwe kibanga minisita wa internal affairs oba minisita wa foreign affairs tabadde ku mukolo ogwo. That is another birthday. Kuba noonyeza mu bifaananyi byonna vidiyo zonna sinalaba minisita wa internal affairs oba foreign affairs. Actually neba minister sebo abava mu Kigezi region kubajjukira Kigezi erimu ebitundu erimu district mukaaga Lukiga, Lubanda, Lukunjiri, Kabaale, Kisoro ne Kanungu. Era balina ba minister abenjawulo ba state ministers ne ba minister kinese hoteli ali nnyo. Wabadde bameka. Uyadde n'omusa. Kakati ndoza kikumatiza nti no, that was another birthday in the name of celebrating the reopening of our border. Wadde ne state minister n'omu ava mu Kigezi sub-region. Wadde ne RDC. Olideyo RDC awadde speech? Yeah, of course yabaddeyo RDC waayo abaddeyo n'ababaka ba parliament abamu. Naye nga ekyaba minisita bw'oba ogenze kuba minisita owa internal affairs owa security ekikuba n'owa security Jim Muhoozi seba aveeyo wa Kigezi sub-region naye tabaddeyo. Yes. That was another birthday. Like ye Abel Bizimana ye Kisoro district LC5 chairman. Era yagamba nti omukolo gubadde historical nnyo ebadde landmark nnene eri eggwanga Uganda. Ate baali babasombeddeko abantu ng'abo kulekanga mu biseera by'akalulu. Era ne bannamawulire bembuzzaako bo bakkiriza era abamu bawandiise nti people were ferried. They were ferried from different parts of Kigezi region. Yeah, universities. University. It is a bwino wadde omufunye. Jirika naawe. Ne Matovu bannange. Essimu yange buli kaseera eba etonyako information. Buli kaseera nkubuulira mazima. Abaana ba university babasuubiza emitwalo ebiri. Abamu babawadde nga tebannaba kulinnya. Okay. Abamu baba n'abasootinga ekiro. Naye nakugambye nsaba baleme kuddamu kuswala ekyali embaale kireme kubeera Kabaale. Yes. Ng'abaana tebafunye transport abazaayo. Kuswala kujja kuba kungi nnyo. Nkubuulira mazima. So obadde bwino wamfunye dda nti abantu basombeddwa busombe mu mabaasi. Leka naawe. Oh my God. Kati kankubuuze. Kiki ekiyinza okujja omuntu ku mirimu gye agende alabe Muhoozi Kainerugaba? Okujaganyanga boda bwe yaggulawo kati ebyobusuubuzi bitambula. Muganda wange. Wanyisebo. Kati kibongeddeko kyolwaleero. Nakugambye omanyi ebintu ebiyamba abantu bibeera bitono naye ate tubibuusa amaaso. Yes. Kati oyinza okwesanga nga we bakoledde omukolo ogwo ku ssomero oba ku kisaawe eky'essomero ekyo nga ne post za goolo ku kisaawe ekyo nga teziriiko. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya
okuliraanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 noti oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Buterevu nnyo bannayuganda bali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya batugoberamu bali kubeera nga mutuwa response ako obubaka ku podcasts zaffe zino ze tukola of course ne mukulu wange ya Lozias Matovu Junior. Tukkiriza nti ddala kituufu feedback ze mutuwa maaso eyo gye bujja Uganda ey'enkya ejja kubeerako ekyenjawulo kyekyuka. Jjukira tukwata ku nsonga ssemasonga eziri spiritual oba ez'emyoyo, eziri culture ebyobuwangwa, eziri mu byenfuna economical, ebiri mu byenjigiriza, byonna tucutting across kuba muganda nga Lozias Matovu Junior alina moral authority okwogera ku ggwanga lye ate era munnamawulire alina expertise saako ne information. He has served this country diligently mu nsonga ez'amawulire for many years from Dembe FM, actually radio mpitirivu nnyo ne TV stations. Naye ali out of the country. Ekikwewuunyisa nti the dedication gy'alina omusajja ono tuba gyali batusinze essaawa 7 wetukoledde essaawa 9 gwa kumakya wano mu ggwanga Uganda. Naye omusajja at least alekayo okwebaka naye ng'aweereza eggwanga lye. Naye mu bufunzi obw'ekitalo njagala okubeera nga nzigyawo mentions zino in brief. Actually nja kutunda Ebenezer Painters of course batuteekamu ensimbi gw'olina ekizimbe kyonna oba ssomero oba kanisa oba kyonna ky'olina as long as it's a building weetaaga nakusiigira langi. Ebenezer Painters ojja kubeera nga bakubira ku namba z'essimu ezo bakusiigira ekizimbe kyo kinekaanekane ate era ne bizinensi yo etuukagane n'eyo gye tuyinza okugaddala kituufu. Omuntu kwayinza okukomya amaaso ng'ekizimbe kyokka kijja kumusikiriza okujja mu bizinensi yo abeere nga akuwagira Ebenezer Painters. Namba z'essimu zeyo zennyini kujja okubatuukirira. Brand Pro Property Services Uganda Limited bakugamba nti gwali e Dubai, ali India, ali mu America, saako ne UK. Osobola okubeera nga naawe ofuna of course ennyumba. This is the latest information gyenina kuva muganda nge Ivan nti esaabe Dubai condominium mwezire osobola okubeera nga ofuna naawe ennyumba ng'oli eyo oba weetaaga kuteeka bizinensi yo ku kizimbe ebyenjawulo osobola batukira nabo ku contact sales ennyini they power us up. Ekisemerayo ddala charity run gye ndiko ne muganda wange Isaac 1Ks yatwabadde bugwe eri eyo side eyo ne tulaba embeera abaana gye bayitamu ebifaananyi ebyo byolaba nga abaana bayitirivu nnyo abamu they lack learning materials naye ng'ate tukkiriza be balina obbeera abakulembeze ab'enkya. So Uganda enkya tukkiriza nti ddala kituufu tukwata ku byenjigiriza okukubaako ekyenjawulo kye tukola nga tetugenda kwogera bwogezi tusobola okubaako ekyenjawulo kye tukola. So under this charity run tujja kwetaaga all reading materials ebikozesebwa mu kusoma kuba twalowooza tujja kwetaaga pads zokka ne twagenza otuuka ku ground oh my god ng'abaana beetaaga charts. Abaana omanyi okubeera ng'omuntu ebifaananyi drawings bazitadde ku bukutiya oh my god. So nzikiriza $1 can save $1 $2 akatono kolina era nebaza batandise okubeera nga mutuwagira ku charity run entwatandise ne Busoga region okusinziira ku byalo bitulaga nti obwavu bufembekedde nnyo mu Eastern region Busoga region eriawo. So twagattalaga eggwanga lyonna naye nga tutaasa abaana b'eggwanga Uganda ey'enkya. Tusimbudde ngenda okusooka kubeera nga mbanju emiramu egiwala gye tugenda otunulako. Tulina ogw'omukulu Muhoozi Kainerugaba yagenze butereevu e Kabaale. Reception teyabadde nnungi. Musijjukira episode gye twawaddeyo ne mukulu Matovu Junior yakoze irony ng'aga nti namungi w'omuntu eyaniriza abakulu yabadde muyitirivu nnyo. Tugenda kitunulako gye biggweredde ng'ekisaawe kiboozi kikubyeko oba byamagero bye byakoleddwa. Musumba nti twamulabye tujja yita mu speed ya iriri episode naddako anti-homosexuality bill debako
President Museveni ayise olukiiko olwa NRM oba NRM caucus akabondo k'ababaka mujje tubigayegayeemu ku buyambi ne culture oba ne ebisiyago biwera tulonde coach tujja tunya ku adultery woods ku kituuti ekya Pastor Muhoozi Bujjingo tulina ebipya bitukuleetedde olwaleero byonna ojja kubisanga mu episode eno ey'olwaleero kasooka empe muganda wange Bagobeddwa omukisa asooka balamuseeko nate ate programu egende mu maaso sebo obulamu buli butya gyebale gy'otuusaako engalo n'okuweereza eggwanga obulamu bulungi mukama mwebaza era mwebaza buli lunaku mwebaza nnyo ate nebaza abatuwuliriza abatugoberera abatunyumirwa abatuwabula abatuwagira abatusabira bane mwebali nnyo mwebali ddala ka airtime ako kemumala ne mugamba nti katulabe abakulu bano bakatuwulirize obanga ku muntu awulira obuwulize eddoboozi nga talaba kifaananyi naye n'atuula n'awuliriza n'omulala n'atula n'omulala n'awuliriza ogenda okulanga abantu bavudde mu 1,000 bali 15,000 bali 7 bali 2,000 ate nga bakyeyongerako bwe si beebaza mba mulyaza amaanya ge mazima abantu batugoberedde nnyo era program actually esembyeyo yokka just ngenza okulaba comments over 100 can imagine Harriet Babirye esembyeyo Marjorie Maclean ono yeyita mutima ensimbi n'emirimu yugi buli kaseera nno buli program gye tussaayo Masiko Harriet, Amara Williams, Raymond Chabagu, Irene Tendo, naye abakulu bakusiima ssebo obubaka n'obudde bw'otuwa saako n'okulaba nga olambika eggwanga ku nsonga ezitali zimu. Kiba kya Mukama. Ssebo njagala tugende ey'olwaleero tujja kufubutuka nnyo tugende ku nsonga omukulu mu episode gye twasembyeyo omukulu ssebo adde ozalawa omusajja nti abantu talina abantu salina mungi w'omuntu ng'olinga ajereegereza musajja akubye ekisaawe namungi w'omuntu gwadde ojerega leero ne tukakasa nti nenga noonye Matovu muweereza ebifaananyi alaba akakase kanensekereko omwana w'abafu ababiri ssebo olina n'okwetonda kuba omusajja akubye ekisaawe akubye ekisaawe mwadde mugamba nti abo tebamwaniriza sanyi bali bababbize mu balima bumonde bwabwe naye kansooke nziremu okwaniriza abakatwegatako ku mukutu ogw'olwaleero essebo mwebale nnyo mwebale eddala kantandikire ku nsonga eyo ey'okuggulawo oba ey'okujaguza oba simanyi omukolo gubadde mukolo ki sooka onteeke mu kifaananyi omukolo ssebo boda jjukira omwaka oba emyaka egiyise omukulu Muhoozi Kainerugaba yagenda n'asisinkana kojjawe n'amuperereza kojja tugenda myaka 3 myaka 4 boda teggulwawo yagatuna bakatuna nkusaba anko boda eggulewo bizinesi zigende mu maaso zikole bantu bakole emirimu gyabwe era bino gye byaggweranga yengaani mukulu Matovu omwana yasisinkana kojjawe ononsonyiwa mu Uganda tulina minisita wa internal affairs yakola ku nsonga ez'omunda tulina ne minisita wa foreign affairs tulina ne abamyuka baabwe Rwanda tulinayo ambasada ne mu Uganda tulinayo ambasada wa Rwanda kyogamba kyebayita international relations between Uganda and Rwanda zalemerera zalemerera designed oba designated offices
okuresolvinga bitterness yaliwo, and then Emia boy omwana wa uncle n'agenda ku lwa Uganda na negotiatinga, and the general we Rwanda naga nti kale ku lw'omwana olw'ensonga nti baminisita balemererwa, president yalemererwa, bambasadazi balemererwa, naye ku lw'omwana kanzigulewo boda. Banaye abantu abali ku Uganda ey'enkya nsuubira nti kati kansooke kubabuusizaawo. Okay. Kansooke kubabuusizaawe. Bwe kabanga kano kwe kaali akakodi ak'okwagala okulaga omwana nti bambi omwana w'amaanyi nnyo era asobola, olaba yagguzaawo boda ya Uganda ne Rwanda. Nze ndowooza nti bannayuganda ate basokkako ku ekyo, bategeera okusingako ku ekyo. Oba tutegeeragana bulungi nnyo ssebo. N'olw'ensonga eyo ekyo gaa nti babadde bajaganya olw'okuba nti yagenda na negotiating on behalf of Uganda, as if we don't have ambassadors, as if we don't have the president, as if we don't have the ministers in charge. Kubanga kwagala bakita kubba show. Okay, kunoonya tutumu. Si tutumu, bakita abazungu bakita cheap popularity. Oh, okay. Oba kategeera sina bwenyiza kannyonnyola mu Luganda, naye weŋŋamba nti no, someone is looking for cheap popularity. Nsobola okuba nga nkijjeyo bulungi. Kakati ono sigenda mulwako ennyo, kubanga ekyokukuŋŋaanya abantu ekyo kiri mu DNA ya Museveni ne kwegamba nagambye yesterday, like a son like father. Bwe kiba nti no kampeyini za Museveni basobola okutambuza abaana okubajja ekampala ne babatwala buli we baba baagadde. Kizibu ki ekiri mu mwana okukuŋŋaanya bakuŋŋaanyiza okuva ku yunivasite ne bagenda ne bamwaniriza, kubanga Jebbo bambi abadde ku kkubo nga bangi nnyo nga bamulaba nga bamuwubira, era tetwewuunya ndowooza era be babadde mu kisaawe. Mukulu Matovu olina aka yunivasite kookoonye kwe sitategedde abaana ba yunivasite. Kankyogere ontegeere bulungi nnyo. Andi kansuubire nti ku mulundi guno abaana abo banaabasasula, tuleme kuswala nga bwekyali mu bitundu waziti Mbale. Lwe bagamba nti no babaleese ate ne batabawa transport abazaayo. Eryo ne ba campaign manager be NRM abakyabanja aba kakalu ka 221. Kakati nze mbadde ndowooza bwe nti kankugambe kino kisamarizinge ambitions za omukulu eyabadde ali mu kujaganya olw'okugulawo boda. Wamala onsinga okubeera ku ground naye singa obadde olina right obanga olina obusobozi wandiraze ku boda ya Uganda egatuna n'olagane ku boda ya Rwanda egatuna. Olaba bwe tufaanana oluvannyuma lw'ebbanga lwe twaggulirawo. Amafuta tugalina, emmotoka tugirina, ate bw'osaba tuyinza okugaana okugendayo ne tulaga abantu ekifaananyi kyekigaana. Bajja kukubirayo embaliga nga bategedde nti ogenda kukwata bifaananyi. So we must have reasons for celebration. What are we celebrating? Ezo sente ze bakozesezza olwaliro nga bagamba nti no, they are celebrating, singa bazitadde ku kkuba erigenda nga balugamba ne baala ekkuba eryo ne bagamba nti Muhoozi oluvannyuma lw'okukola kino ministry ya works oba ministry ya transport oba UNRA yalongoosezza boda ya Uganda egatuna, era bw'otunuulira Uganda, because Uganda yaliwo okusooka Rwanda mu kwenunula Rwanda ya 94 ate ffe tuli ba 86 kugamba netugezaako ati okubeera nga aba bafaananako kubanga kyo kimanyi siri ku boda, naye bw'okulosinga okuva mu Uganda okudda egatuna obanga bonoogamba nti ovudde e Uganda
n'ogenda oba e Dubai oba n'ogenda e Canada wabaawo enjawulo nnene nnyo. Naye ng'okyali mu East Africa. Naye ng'okyali ku ttaka lye limu n'olulimi balwogera Luganda n'Olunyarwanda balwogerera waabwe. Ate towulidde asabye essaala. Asabye essaala agisabye mu lulimi Oluganda n'agisaba ne mu lulimi asabye mu Luganda n'Olunyarwanda. Musumba waawo mutegedde okay. Naye okimanyi nti abantu b'e Kabaale mubajoze nnyo. Ate tutya abantu tubatwalidde boda twagigula ate kuba kujooga okugulawo boda ne tujaganya namu. Ne mundira omusajja akiikirira abenzi mu Uganda nti yagenda okugulawo essaala. Golooza nti abo abantu ababadde bazze save for the kuba bano be batutte. Bakuba bano be batutte be baakuŋŋaanyiza be baasasudde be babayita be baasombye ne babatwala ku Rare. Eya Kigezi babadde. Yes, babadde ku Kigezi. Eyo tebadde gundi. Eyo tebadde celebration ya kugulawo border. Ebadde political rally eyoku launchinga. Nina kyempulidde nga bagamba nti balonchinze new power dam. Omukulu akulembedde essaala. Kati olwayo tulaunchinze new power dam. Luli tubadde ku generator. Standby generator. Kati balonchinze. Ebadde ku standby generator kati balonchinze new power dam. Kakati mbuuza omukolo gubadde gwaki? Omukolo gubadde ssebo ogw'okwebaza Katonda kuba baga ebadde Thanksgiving ceremony for the reopening of Gatuna or Katuna border. Ate kakati ebya new power dam biyingiriddemu wa obanze mpulidde bubi. Oba onoosobola abantu onoobaterako eddoboozi eryo ne baliwulira simanyi oba olina copyright. Simanyi. Onoolizannya mu kaseera onoolizannya. Kati kitegeeza ki? Omanyi bakugamba bw'obanga toyagala mikira gikkooneko teweetaba mu mazina ga nkima. Yes. Nakugamba musajjawo oluvannyuma lw'okweyambula ne yeeyambulira omukazi gw'ataateekako mpeta ow'empeta n'amuteeka ebbali. Kati buli kyakola kyongera kumuswaza. Nazi kuno nga ng'abantu abali mu kifaananyi ky'okuba nti nno babuulira enjiri obanga boogera ekigambo kya Katonda. Muno mwe muli bafaada, ba bishopu, ba pasita, ba prophets na buli muntu gwoyinza okugamba nti kati ono ayimiridde mu maaso g'abantu ng'akulembera essaala nga tebalaga ludda mu byabufuzi. Naye kati olwaleero tulabyeko omuntu ali ebigambo byate omulundi ogwokubiri. Ye gwakubiri omulundi omulala. Buuza atya ssebo. Kino oyinza okulowooza nti no tekiconnectinga n'ekibadde egatuna n'ekibadde e Kabaale olunaku olwaleero. Naye njagala alina amagezi era abadde agoberera abeeko kyajjamu ategeere omuntu bw'aba ng'ayogera by'ayogera ddala aba ategeeza ki era yeesigi tulina kugamba tulina okugenda mu maaso n'okumuwuliriza oba tubeere n'enngombo yaffe egamba nti ono takyalina kyatugamba. Ono takyalina kyakola ki? Kyatugamba. Nzijukira bulungi kuba nali nkyali mu Uganda. Ye lwaki neemenya njagala ogende ku Salt Media Uganda. Yes. Salt Media Uganda ogende ku gundi ya church. Side ya church awo. Subira oli musajja oli advanced olina computer awo ku gundi awo. Of course erangi na bulungi nnyo. Teeka mu 2nd November 2020 tuli ku Salt Media. Okay, Salt. Social media. Salt Media. Media. Website yabwe? Uganda. Okay. Okay.
Ye lwaki tubonaabona. Teekamu ekigambo ekigamba nti no politicians will be allowed at Canaan land. Nkufunye bulungi. Nkufunye bulungi. Nange neefunye wano. Njagala osomera abantu abatuwuliriza ebigambo ebyo. Nti politics not allowed at Canaan land. Sigwego. Kitegeeza nti ebyobufuzi tebikkirizibwa ku Kanani. Yes. Oyagala seba abantu mbasomere. Basomere uko ngejja kugalekera. Kale seba. Soma. Ngenze buterevu ku mukutu ogwa saltmedia.ug website era omukulu angambye ngende ku tab ya church wendi wenyini politics not allowed at Canaan land. Bagamba we batwa eyawandiika ebigambo bino yabiwandiika ddi? Yabiwandiika November 2 sibwe guli? Okay. Ekitegeeza n'omuntu omulala atuwuliriza asobola okugoberera. Yes. N'abyerabira. Pastor Bujjingo asserted that no politician would be allowed to use the pulpit for campaigning. Despite the fact that we are in a political period, Pastor Bujjingo invited all politicians for prayers, but the pastor prohibited believers to avoid putting on face masks that portray political parties or groups. During the first Sunday service since March 2020, Pastor Bujjingo warmly welcomed back the believers from the long period of lockdown. It was great fun and excitement as believers once again reunited with purpose of praising God and praying together at Canaan land. Security was tight and believers were so vigilant and cooperative at implementing the SOPs and Ministry of Health guidelines to prevent the spread of COVID-19. It was mandatory for everyone. Ekinyusi. Yes, sebo. Ekinyusi kiri kyagambye nti no politics. Yes. Ku Canaan land. Kati omanyi oyo ya gwandigambye nti kyekifaananyi kya Canaan land. Yes. You are telling people not even to wear a face mask mukaseera ako. Eraga nti ono ayambadde face mask oba myufu. Yes. Nti eyinza okuba nga ya NUP oba People Power oba UPC. Yes. Nti eno eyinza okuba ya FDC. Ate nno mwatu weewuunye singa wabaawo abaalinga bajje nga bambadde face mask eza yero. Yandigijjiddeyo n'olunyiriri mu Bayibuli. Nkubuulira mazima. Naye kakati njagala kulaga obunnanfuusi obuli ku kituuti e Canaan. Obunnanfuusi. Hypocrisy. Mpulira bibyo ssebo. Nze mbadde ngoberera ebiseera ebimu nga tuwulira omukulu agamba nti era ye oba bo pulezidenti waabwe addako. Yes. Ye Muhoozi Kainerugaba. Abadde abyogererawa. Ku kituuti ssebo. Ku ttaka lyawa ery'e Canaan. Naye olunaku lwajjo oba lwe twayogedde ne nkugamba nti obuzibu obugenda okujja nga Muhoozi agenda mu maaso ne bino byakola mu magye buyinza okubeera obuzibu oba oliawo bannayuganda okumanaginga. Yes. Era nsuubira nakuweerezaako ku buvidiyo bw'abasirikale mu uniform za government oba mu uniform za ez'eggwanga nga bakulaganga bo beeyise ebigambo ojja kuwa abantu audio oyo. Yes. Nga tekuli bifaananyi. Yes, so. Bawulire then obawe n'ono omulala eyabadde ayogera nabo ng'ababriefinga ng'abaga nti baba baagala okulaba obulamu bwabwe nga bulungi mu magye balina kulonda Muhoozi. Naye ng'ayogera ayambadde combat. Ali mu kyambalo kya ggwanga. Kyetusasulira ffe abawi b'omusolo. Abali ku kyeyo kye basasulira nga baweereza ssente e Uganda ne batemako omusolo. N'abagamba nti bwe mba mwagala okulaba obulamu bwammwe nga bukyuka mulina kulonda Muhoozi Kainerugaba.
eno message kanjiweereze briefly ng'egenda eri abasirikale ba Uganda abali patriotic. Akaseera katuuse mwegatte ku bannayuganda kuba bannayuganda abasinga obungi be banyigirizibwa. Yes. Nammwe abali mu combat olunaku olwaleero nkimanyi munyigirizibwa. I want to send this message to my friends, my colleagues, the patriots in the UPDF, the patriots in the Uganda police forces, in the Uganda police, Uganda prisons. The standards of living in your homes is very, very, very poor. Yes. The way you are paid is very poor. It is high time you join Ugandans. Yes. Because many of them are suffering just like you. There are just a few of those army officers who are feasting on your sweat. Yes. Abatono abolubatu beba singo kuganyulwa. Naye mmwe abasinga okubeera abangi ne ssente zammwe ze muteeka mu wazalendo sako okuzifuna mukimanyi nti kizibu nnyo. It is high time you join the Ugandans and then vote for change. Voting Muhoozi Kainerugaba into power new wine in the old bottle. That message is going to my friends abasirikale. Kati kankomewo omuntu yenna abeera nga mu maaso akulembeza Katonda. Yes. Nazzaako ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu abatasaanidde nakuddamu kwambala kigambo kya Katonda ng'akigamba bantu kubanga ye already aba amaze okusalira omusango abatawagira kibiina oba abatawagira oyo gwawagira nti tebagwanidde kubeerawo. Owulidde essaala y'omukulu? Yes, ngigoberedde bulungi nnyo. Omukulu agambye nti alina okukkiriza nti Muhoozi ke yasobola okugulawo booda ya Uganda ne Rwanda era asobola okugatta Uganda yonna n'agijjamu bye twandiyise enkola ey'ebibiina ebingi ereetedde abavubuka okwawukanayawukana mu ndowooza y'ebyobufuzi. Obanga otegeera nga bwentegeera obanga olowooza nga bwendowooza oyinza okumpa ansa gy'abadde ategeeza mu ekyo obanga ogitidde nze njikuwe osobola okugimpa ssebo. Okimanyi nti nno omukulu ono alinga atusabira tufuneyo gwe bayita nakyemalira atakolera ku mateeka nga ye kyalowooza mu bwongo bwe kyekiba kirina okukola ku bannayuganda. Atutwala mu one party state. Gye twava gye tudda kyenvudde gamba nti okuleeta Muhoozi obanga akomezaawo Museveni omuto twatandikira mu mugendo ne tuddayo mu bibiina. Yes. Okitegeera ngenda kuteekateeka program egenda okwogera ku nfuga eya federo mu maaso awo. Bannayuganda balyesalirawo nfuga kyeyandibadde ennungi okufugiramu eggwanga lyabwe. Tujja gikola both in English and partly mu Luganda. Yes. Kankola research yange then we nabeera ready nja kuleeta program eyo. Omukulu akutta akazindaalo asaba yavuze amafuta oba bamuwaddeyo amafuta agende asabe Katonda atuweerezeeyo dikiteeta atagenda kukkiriza bantu kwerowooleza nga bo eddembe lyabwe bwe libaweebwa ssemateeka okutambulira mu nfuga ey'ebyobufuzi. America etambulira ku bibiina. Yes.
Bungereza etambulira ku bibiina. Yes. Canada etambulira ku bibiina. South Africa etambulira ku bibiina. Oba kitegeera. Bulungi nnyo. Kenya banneiba baffe batambulira ku bibiina. Tanzania batambulira ku bibiina. Naye omukulu ayagala Uganda efune Muhoozi agenda okujjawo abalowoleza mu bibiina asobola okuteekawo endowooza emu. Kuba yagamba kiri kye nakugambye nti byawudde nnyo abavubuka. Okuva ddi kuba yatandise okubeera omuvubuka ndowooza emyaka nga 5 egiyise. Naye before emyaka 5 ebibiina by'obufuzi byaliwo, abavubuka tebaaliwo. Baaliwo. So kakati nze ndowooza nti ekibadde olwaleero e Kabaale oba ekibadde e Kabaale kubadde kutongoza mukulu mu mulabe nti ayagala okujja yeesimbewo. Naye engeri gye kiri nti naye yennyini akimanya ababadde mu lukuŋŋaana olwo engeri gye baatuuseewo era amanyi kyekitegeeza okufuuka omukulembeze ow'eggwanga. Kyakusaalirwa nti atambudde n'ebyenyinyalwa oba atambudde n'abantu abatakyalina moral authority okwogera mu lujjudde lw'abantu olw'ensonga nti balina kagamba balina ebintu bingi abantu bye beebuuza ku bo. Era nze nsuubira nti ekibadde e Kabaale tekirina kye kibongeddeko mu kampu eyo eya MK, tekirina kye kibongeddeko. Tewali success. They have not registered any success today. Not at all. Naye tekirina kye kibakendeezezzaako. So bakoze bukozi loosi yeeriwo. Okuviira ddala kwasabye essaala. Okutuuka ku bewandiisa abakulu abawerekedde. Nkugambye bwe kiba nga minisita wa internal affairs oba minisita wa foreign affairs tabadde ku mukolo ogwo. That is another birthday. Kuba noonyeza mu bifaananyi byonna vidiyo zonna sinalaba minisita wa internal affairs oba foreign affairs. Actually ne baminisita ssebo abava mu Kigezi region kubajjukira Kigezi erimu ebitundu erimu district 6: Lukiga, Lubanda, Lukunjiri, Kabaale, Kisoro ne Kanungu. Era balina baminisita ab'enjawulo ba state ministers ne baminisita kinese teri alinnyo. Wabaddeyo bameka? Yadde n'omuse. Kakati ndowooza kikumatiza nti no, that was another birthday in the name of celebrating the reopening of our border. Wadde ne state minister n'omu ava mu Kigezi sub-region. Wadde ne RDC. Oliddeyo RDC awadde speech? Yeah, of course yabaddeyo RDC waayo abaddeyo n'ababaka ba parliament abamu. Naye nga ekyaba minisita bw'oba ogenze kuba minisita owa internal affairs owa security ekikuba n'owa security Jim Muhoozi Seba ave wa Kigezi sub-region naye tabaddeyo. Yes. That was another birthday. Like ye Abel Bizimana ye Kisoro district LC5 chairman. Era yagamba nti omukolo gubadde historical nnyo ebadde landmark nnene eri eggwanga Uganda. Ate baali babasombeddeko abantu ng'abo okuleka nga biseera byakalu. Era ne bannamawulire bembuzzaako bo bakkiriza era abamu bawandiise nti people were ferried yenkalabyewa. They were ferried from different parts of Kigezi region. Yeah, universities. University. Ereza bwino wadde omufunye. Jirika naawe. Ne Matovu bannange. Essimu yange buli kaseera eba etonyako information.
buli kaseera nkubuulira mazima abaana ba university babasuubiza emitwalo ebiri abamu babawadde nga tebannaba kulinnya abamu baba n'abasootinga ekiro naye nakugambye nsaba baleme kuddamu kuswala ekyali embaale kireme kubeera Kabaale ng'abaana tebafunye transport abazaayo awo kuswala kujja kuba kungi nnyo nkubuulira mazima. So obadde bwino wamufunye dda nti abantu basombeddwa busombe mu mabaasi. Leka naawe kati kankubuuze kiki ekiyinza okujja omuntu ku mirimu gye agende alabe Muhoozi Kainerugaba? Okujaganyanga boda bwe yaggulawo kati ebyobusuubuzi bitambula. Muganda wange wanyusewo kati kibongeddeko kyolwaleero. Nakugambye omanyi ebintu ebiyamba abantu bibeera bitono naye ate tubibuusa amaaso. Yes. Kati oyinza okwesanga ngaawe we bakoledde omukolo ogwo ku ssomero oba ku kisaawe eky'essomero ekyo nga ne post za goolo ku kisaawe ekyo nga teziriiko. Post nga bano gaa nti nno goalkeeper mwayimirira okusobola okuba nti nno abazanya omupiira oyinza okwesanga nga ku kisaawe ekyo we babadde nga teziriiko. Kakati nga tetunaba kugenda waggulu eri kulaba namungi w'omuntu eyakuŋŋaanyiziddwa eyasombeddwa okuva ebule n'ebweya bajje kubanga omukulu jjo yayingidde ekibuga Kabaale nga talina bamwaniriza tetuyinza kuswala mulundi gwakubiri. Awo ne wembeera nze nga nnina obusobozi kwakiri sikuba abaana kibooko ne mbagamba nti naataagendeyo enkya tadda enkya. Omanyi amasomero geeyo mu byalo bakugamba bw'otagendayo enkyojja n'omuzaddewo kati omuzadde ajja kubuuza lwaki tewagenze osaaga ate si naawe wesuulamu jjulume n'okubaawo kibooko. Abaana babatta lwampaka okimanyi singa Katonda akuyamba n'ofuna ku videos n'olaba ababaddeyo ojja kwesanga nga percentage oyinza ogamba nti almost 70% nga bali either below 15 yes oba below 13 nga baana which is okay kubanga gwe kyoyagala kubala mitwe gy'abantu naye tekina kye kibagaseeko kyensobola okugamba singa nze nakugamba nosaagamba gwe era gwe nakigamba nti singa omusajja ono yali ayagala okukola kye bayita marketing okwetunda mu bantu ebintu bye yali alina okutandikiramu byali birala nnyo. Mu kaseera kano singa tulinawo ekikopo kya First Son abadde First Son for the last 40 years. Yes. Naye ne gyewandiise run gye baakakaatikawo yatandika mwaka guwedde. Eya birthday. Ate nga runs ffe tuzisasula okukola ki okuzidduka naye ate eno ye run yokka ng'abaddusa bagenda okudduka balina okubaako we basayininga bafune transport refund. Toseka mukulu Matovu akosikawulidde bulungi mu Uganda zirani zokka yokka gye tulina abaddusi we basasula runs ze tulina mu Uganda sigenda kuzimenya nja kumenyako emu yokka endala tusasula busasuzi. Cancer run tusasula okugidduka okugyetabamu. Nsabe y'amazaalibwa g'abeeno ogiwa ekitiibwa. MTN marathon. Thank you. Tusasula okugyetabamu. Yes. Lwakuba anyway MTN balina gundi social corporate responsibility nnyingi nnyo ze bakola. Yes. Under Habitat International bazimbira abantu amayumba. Yes. Kabaka birthday run buli we tudduka Ssaabasajja atuwanne ekigendererwa ky'okudduka. Kikuluno tuli ku Nalubiri
nti ku luno tuli ku Mukenenya kati tumaze emyaka 3 ndowooza oba 4 nga tuli ku Mukenenya. Yes sir, yeah. N'osasula ssente nga ogenda kudduka. N'odduka ate n'oyamba ku kawe kwaba bali mu kaweefube w'okulwanyisa project yonna Ssaabasajja gy'aba atwanjulidde. Yes sir. Naye birthday run ya first son mu Uganda ababa bagenda okudduka abaana ba university bateekwa okuregisteringa bwe bamala okudduka babawe ssente zaabwe. Kitebaddukira bwereere. How sustainable can that be? Era neyinza okulastinga emyaka 5. Kuba twatera n'okukyebuuza ssente ezo zivaawa. Ekyo nakyo kikulu. Leka naawe State House waliyo ekyuma ekikuba ssente. Naye nga tuwumbawumba episode eno waliwo akantu kendabye wagenda okuva mu Uganda ssebo nga General Kale Kayihura tokyamulanga otera n'okujja ku mpewo n'omutubuuza n'omutumira nako omukulu mulabyeko olwaleero. Lwakuba olinga ali mu notisi zange mbadde njagala mutumirako manyi General Kale Kayihura namuyinvitingako okujja okulaba mu movie yange gye bayita Obugaga bw'Omusaayi, Blood Money. Yes. Ng'akyali IGP bambi teyajja nampereza Asani Kasinje. Oh, okay. Naye Asani Kasinje yajja n'akakadde ka ssente nga neebaza okuyambako poliisi mu kulwanyisa kisaddaaka baana nga mpita mu kuzannya movie eyo. Yes. Okuva olwo nga bwe mba njagala omulabako oba okuba ku ssimu nga nina n'ennamba ye eya General Kale Kayihura. Naye mbadde ndudde omulaba naye leero mulabyeko but he looks healthier. Okay. And he's stress free. But worried. Not happy. Yeah. Leka nkuzeeyo emabega soosi yange mwaka gwali gwa 2021 nafuna soosi ng'entegeeza nti General Kale Kayihura Muhoozi Kainerugaba yasaba kitaawe apadoninge General Keke. Naye mu kaseera ako waliwo a lot of news COVID eno tuli mu ki waliwo ebintu bingi tuba tuva mu kalulu kati ebintu bya November laba bwe bijja lakujukira abamu abali mu security bali babataddeko sanctions ngeno General Pike Opo Kagame ateesa agamba nze okuggulawo border nina abantu abambe nyagala mujje mu security yammwe abaleese ebizibu bino. Kakati omutabani 221 addamu 222 asaba muzeeyi nandisabye omukulu tumujjeko n'emisanga bere pardoned. Olowooza ekintu kino kwabibize byonna bifeiringa bwe yateekebwako sanctions General Kale Kayihura ne ba minister wa security n'abalala bonna muzeeyi naga ate kati tusobola okusaako tusompardoninga tutya kiba kiraga kifaananyi ki we pardon him ate bamwongereko sanctions. Mu kiseera ekyo ndowooza last year 2021 UK we yaterako sanctions ku General Kale Kayihura eze endala okuvaako okwawukana ku za US. Kino kikulaga kifaananyi ki omukolo guneeno nga General Kale Kayihura even before the main function mukulu yamusinkanye mu maka ne batula ne bawayamuuko ne boogeramu kikyolaba ahead. Confusion. Yeah. Confusion lwansonga. Mbadde nkuwa background yange yonna ng'olize ekintu kimu. Anti ombuuziza ki kyendaba? Nze nkuwa kyendaba. Confusion. Omanyi buli lwova ku kye bayita the right way of doing things. Yes. N'okola ebintu with the rural urban excitement. You lose meaning and focus. Let institutions work. Yes.
eggwanga teritambula nga muntu bw'alowooza, eggwanga litambulira ku mateeka, eggwanga litambulira ku policies. Yes. Kati ekyo kiba kikulaga nti kati omuntu ng'oyo n'omala weetantala n'omuwa kye bayita obuyinza. Bw'azuukuka nga like nga banoga nti n'azuukukira ku ludda olubi, ayinza okulagira abasirikale n'abagamba nti mugende mulagire abantu abali mu kitundu bwe bati baveewo wonna, nina kyempulira kye njagala okuteekawo awo. Bwe bagaana mubakwate mubasibe oba mubatte. We don't run a country on emotions. Yes. We run a country on policies. Oba kitegeera. I'll talk to my uncle and we see what we can do. Yes. Wapi. No, I've been seeing tweets. I and my army, we can do this and this. No, that's not how things are done. That's excitement. Olaba ne bano ba minister ababba amabati. Nawulira Anita Monga agamba, for me, I saw the iron sheets and I've already returned it. How? Nzijukiza mukwano gwange Matia Kasaija ye yatugamba nti I don't know how they came. Me, I just woke up, I saw the iron sheets in my compound. But can you refuse to get iron sheets when you see them there? Ensi gyendimu oli bwayogera ekwegamba ebintu ebyowulira nga bikuggyako waya, olina ebigambo byokozesa nga kiri nnomo, naye bwenakyogerera ku mukutu guno bajaga Matovu ayononese. Kansigalemu ako obuntu kireke oba kitegeera. How can a full minister say, me, I don't know? Oyo aba yeetaaga nakuba luyi. So toyina kyamakulu kyolaba maaso nti eno eringa gye twandise comeback ya kale Kaihulo mukomya okulaga nti abakulu banoonya engeri gye bamuzza. There is nothing, just confusion. Anti kakati omwana agenda alinga ayagala okulaga kitaawe nti bewasuula nze mbeetaaga. Kati ate ne taata we ayinza okugamba nti oyo tomuleeta ate ng'onaamwetaaga. Kati ki ekiba kiddako? Kavuyo, confusion. Oba kitegeera? Yes. Yes, total confusion. And I don't want to see us going back into that. Gamazima gali nti manyi bagamba ekikula amangu kikola kitya? Sew. Wanyi sew. Ekikula amangu kikola kitya? Ekikula amangu kikola kitya? Kifa mangu. Kifa mangu. Wadde tokimanyi? Mbadde ninza okimalayo sew. Ekikula amangu kifa mangu. So chote otya kibooko. Ane ennaku zino babuuza nti drone baleete ya kala ki? Naye ng'omukulu Mukama Katonda omukulu gw'oweerako kamuweeyo olunyiriri lumu omukulu gw'oweerako ebyokulabirako kakwenza yayinza omukunyumiza. Anti kakati kyekiri fane kati kansamarizinga program y'olwaleero nga njogera bwenti. Yes sebo. Eyeeyita musajja wa Katonda okuyimirira ku kituuki kyekimu n'omuntu asongebwamu olunwe nga atulugunyizza abantu abali ku ludda oluvuganya maybe taata we mu kaseera kano. N'omuntu bwenza okugamba nti nno waliwo abagamba nti abamu ku baana abafudde oba abattiddwa oba ababuzibbwawo ayinza okuba nga either directly or indirectly nga akirimu oba kitegeera. And then you come and you stand and you
pretend as if you're praying for him to take power. Newunya. Era wengendo muwero olunyiriro lwe bayita olunyiriro luno luli mu Psalms 19 akomunana. Lugamba, may his days be few. May another take his office. Kuba kati office tagigwanira. Ekifo kyalimu mu kaseera kano. Presidential advisor on special operations tagigwanira. Yetaga kuwebwa muntu mulala. Okay. Yes, ajjemu ekyambalo kya Uganda UPDF combat agijjemu. Omanyi ng'oyagala okumanya nti n'ozitowa. Ng'oyagala okumanya nti ozitowa. Jamu engoye. Abantu mwe bakulabira. Oba weeyambula ebitiibwa. Abantu mwe bakulabira. Otambule. Otambule nga tolina bitiibwa, nga tolina mmotoka zikulembera, nga tolina basirikale bakugoberera, nga tolina mundu ekuli like ku kiwato wano. You move freely. Ebyo ogamba ani abikolesebo? Gwempereza olunyiri olwa Psalms 19 akomunana. Oyagala ajje mu kibuga Kampala oba amajja agalekeyo buli kimu atambuleko mu Kampala freely n'abantu n'ennamungi w'omuntu gwa ajabongeko n'abantu nga talina basirikale, nga talina mpeekera, nga talina mmotoka zigulawo kkubo. Ajje mu kye tuyita obulamu obwa bulijjo, real life. Ajja kutegeera kye bayita ensi. Naye ng'okyayambadde combat y'amagye. That is not you. That is not you. That is an image that people respect. That's an image that people pay for. Yes. We pay for those uniforms, for crying out loud. Yes. We pay for those guns. We pay for their salaries. We pay for even the Colgate they use at home. It is our money, the taxpayers. Yes. You can't be in our uniform. You can't be serving in the army. And then you start doing this confusion in our country as if we don't have laws that govern our country, as if we don't have a constitution, and everyone is silent because whoever talks will die. Who told you to know Gwetogenda? Katumba bamukuba masasa ameka. Masasi gali mayitirivu. Ngati yafa. Obudde bwe bwali tebunnatuuka. Sipiriani bamukuba masasa ameka. Doctor. Tewali sasi n'erimu. Yatambulanga n'abakuumi bameka. Tiyalina. Yes. Kati ne bw'otambula n'emmundu, ne bw'otambula n'emmundu nga zikwetoolodde, ne bw'otambula nga wenna oli gye bayita protection, ne bw'otambula nga weerinze otya, it is only God who knows when you're going. Emmotoka General Katumba Wamala gye yalimu ye ne muwala we, driver n'omukuumi. Yes. The two escaped death. The two couldn't survive. That is the God. That is the God I'm talking about. The God that forgives those who seek for his forgiveness when they sin or when they go against his laws. Katonda ayagala abantu benenye, naye kati ono ayagala bino byonna byayagala byandibadde birungi, naye engalo zivulubanya omusaayi. Engalo zivulubanya omusaayi, so nga ate omusaayi si gwegw'omu luweero ogw'abano ogabanoga nti eddembe lyetulinawo lyagulwa musaayi. Basooke banaabe omusaayi ogwo guve mu ngalo bajje mu bantu. Nze nakugamba bannayuganda basonyiwa. Yes.
True. Bannayuganda basonyiwa. Oyo muggyeko engalo. Ndowooza tutandikire ekya abakulu abaabaddeyo bannayuganda ennaku zino babitwala ku social media ne ba anyway, it is an issue, by the way. It is a very vital issue. Mu bufunze dakika ng'emu bannayuganda baga nti waliwo abayimbi be twagala ennyo, yes, wadde mukola ssente naye ate mu kunyigirizibwa. We don't see you coming out to condemn the actions of abduction ng'ate abantu abanyigirizibwa be bajja okubawagira. Naye ate ne musaidinga n'abo abatunyigiriza abayimbi ng'ababaddeyo Wizzo, Dr. Jose Chameleone, Bebe Cool, Eddie Kenzo, Spice Diana, Winnie Nwaji. Ku ntandikwa nalowooza ng'ekitali mu makulu kuga nti bali mu business zaabwe, they are looking for money. But omwana yagenda ku Twitter n'agamba, we have never seen Spice Diana ba Winnie Nwaji ng'avumirira abductions. Abductions zino mwe muli bafaani baabwe, abantu abattibwa mwe muli bafaani baabwe. Do you find the reasons of these people so important? Era tugwanidde ziwa amatu okugaa nti abantu kye boogerako kituufu nti abayimbi okusaidinga n'abantu be basuubira nti be babanyigiriza kiyinza okubeera nga abantu bajja kwekyabage nti nammwe muli ku sayidi eri munoonye art industry, kuba naawe obaddeko mu art industry. I know. Abayimbi mbasaasire obasaasire ate mubasonyiwe olw'ensonga nti nabo bali mu buwambe. Osobola okusanga omuyimbi nga yandiganye okugenda okuyimba ku concert ng'eyo, yes, naye nga bwe yali avuga emmotoka ye n'etomera omuntu n'afa. Kati omuntu bwe yafa, bwe baali bamutwala eruzira n'abaako bwe yakubira essimu n'amuyambako n'anegotiatinga on behalf of omuyimbi eyatomera. Mpadde ekifaananyi then omuyimbi okuva ku lunaku olwo n'afuuka musibe woono eyamutaasa nga buli wayagala n'abeera nga kyagala kyamukozesa, n'abeera ng'embwa eri ku lujegere. Abayimbi mubalabire mu kifaananyi ekyo nti tebalina kyakkola. Okay. Kuba ebintu ebimu babatega na bitege basobole obbakwatirako bafuuke abaddu abaabo ababonyaabonya gwe ampuliza mu kaseera kano ali ku mawanga n'ababonyaabonya abantu bafe abaasigala e Uganda. Mubasaasire. Taagala mubasalire musango kubanga mu butuufu abamu basibe wadde mubalaba beetaaya naye basibe. Okay. Era muntu yenna yandibadde afuna emotions ng'agamba nti gundi teyandiyimbye ku kivulu kino. Basibe. Kati kanku ekyokulabirako nga Winnie Nwaji. Yes. Simulabangako mu byabufuzi. Yes. Management gyalimu eya Swangs Avenue. Yes. Sitira giraba mu politics. Era sigirabangako. They are very concentrating in their music industry. It is a professional brand, yeah? And sometimes someone comes na booking a business nga takubulidde wajja akutwala naye nga akugambye olunaku bwe luti sente mmeka z'okozesa. Katigeze ezaffe eza State House zibeera sente za mwe wa musolo. Yes. Ne bwe bamugamba obukadde 2 abajja buwaya nga nti nkwetaaga olunaku lwonna sente mmeka nti obukadde 2 ontwala wa nyinza okutwala e Kabaale oba you know naye nga takubulidde webagenda kukolera. Kati omuyimbi n'atuuka wagenda okuperforminga. Abayimbi bangi abeera mu motoka nga tamanyi na wagenda kuperformingira ne bamutwala butwazi nga batwala embwa. Agenda okulanga bagenze Kasanda. Okay, lwakuba waliyo graduation party. Mukulu Matovu lwakuba ne drops bazibakozesa ennaku zino ssebo. Anti kakati ebiseera ebisinga bwe nali ngenda kuleeta Yvonne Chakachaka ne Abitex. Yes. Yakola drop nga akyali South Africa. Naye Balaam yamulemesa okuyimbira Ssaabasajja Kabaka.
mu 2019 nga tuyingira enkuuka ya 2020 yamulemesa okuyimba ne dokita yagikola. Omuyimbi bwe baba kuwa gundi baba kuwa deposit osobola okukola drop naye kakati omuyimbi ng'akimanyi nti no musibe ayinza atya okugaana okukola drop ng'akimanyi nti weŋŋaanira okukola drop enkyanga emmotoka ennona nga fayiro egenda wa DPP kuba olwedde byonna biba byaggwa dda. Kati nze kankubuulire nagenda okuva e Uganda nga olwedde baŋŋambye fayiro yange eri ku mmeeza balinda bulinzi kumbaka. Nina omuntu gwe nali njogera naye nekimusumatuka naŋŋamba baŋŋambye fayiro ye eri ku mmeeza. Nina message wamala nja gikuweereza njikulage. Oli yaŋŋamba nti walabuka singa wasigala wano wali obulayi ennaku nga 4 ebyakakwenza byali bitono. Nkubuulira mazima ngenda kuweereza message eyo. Oh my God. Okakase kye nkugamba era abantu oli babuulira ababeera ku mukutu guno. Oli yaŋŋamba in fact message eyo okumanya nti saagala nagisuula nagiscreenshotinga nenjitereka ku Google gundi ku iCloud. Yes. Tebisobola kuvaayo biri mu bbanga eyo. Oh my God. Oli naŋŋamba wawona. Naye nga ate oyo wakubiri eyasooka yaŋŋamba nti they have a big file about you and the file is on the table anytime they pick you. Naye nga ki ekinnonyesa just kwagala Kyagulanyi. Ekyo sikikukweka okufuna bulungi. So abayimbi bali mu kattu. Ekisooka bagenda ne basannyalaza industry ya music. Yes. Theatre. Yes. Art. Yes. Byonna baabituulako. Kati okimanyi nti nno byonna byekubidde gundi ludda lumu. Okimanyi nti ne art kati yeekubidde ludda lumu. Yes. Okimanyi nti kati comedy yeekubidde ludda lumu. By the way, thank you. Yes. Nti bw'onoonoonya comedy asinga okutunda mu Kampala. Ani amutegeka? Muhanji sebo. Muhanji. Yeah. Muhanji yeddira Kobe. Nedda taata. Kati kankomaawo kati abayimbi babaavuwaza abaasigala nga basobola okusurvivinga mu ngeri emu oba endala bayina ebizibu bye batuddeko mu basaasire. Katujje mu programu endala. Ye muganda wange Aloysius Matovu Junior of course katujja ate ne programu egenda okusembayo ebago erya anti-homosexuality bill of course. Nzo okubeera nga abakulu baali lyabookya dda oluvannyuma lwa Anthony Blinken ye Secretary of State United States of America European Union President n'amawanga gatali gamu. Nzijukira omukulu Trudeau owe Canada yavayo n'agamba nti mugeze muliseeko omukono. Katujje awo wennyini ne Attorney General Kiwanuka ku chambers bye nafunye nabyo bikanga parliament yeyawuddemu byonna bingi naye kano kanyumidde nga nsiibula. Thousands of people have been ferried from Kigezi sub-region outside Kigezi, Rwanda by various buses. Nti ebikumi n'ebikumi oba enkumi n'enkumi z'abantu baasombeddwa okuva mu Kigezi wabweru w'Ekigezi ne Rwanda mu baasi ez'enjawulo. Nsonga ki? Yakuggulawo booda. Mukulu ye yakutegeeza nti abakulu babadde basimba wali osuubizi bw'ebiri abamu ne bazifuna ku yunivasite ezitali zimu. Akuume Uganda y'enkya